Emitala w'amayanja eyo gye mbadde Labiri munaye mbadde makutawa ng'omutima gufuleyo ebirowoozo tebiveeyo baby girl. I'm glad I'm in your arms. Mwah. Thank you, Dinkins. This is watermelon. Yummy. Bajita watermelon. I like watermelon. I like it with salt on it too. Hey. Mukyala Dinkins. This is Mama Brightton. Hey, Brightton. Muzungu. Yeah. You come to Uganda. Hey. Oh. Mwami Kayongo. Mwami. Wamuwadde erinnya. Asijja tuule eyo. Kantule. You are welcome. Era dde ssebo. Oli otya? Yeah, indeed. Anze bampita Mama Brightton. Owaali omuzungu wamugjawa. Mbadde eri Mama Biti yasoose okugampa nti omuzungu oyo yakomyewo. Wafuna muzungu kati onalina emyaka emeka? Onalina emyaka naawe nange njagalayo omuzungu. Nange nfunirayo omuzungu. Nze sirina bisero by'abazungu. Sibirina. Kati baawo oba just omukula bukuzi mwagala ssente? Irish and Native American Indian. Agambye eki? Mwogere anti oyogera nnyo. Anti oyogera nnyo mwogere. Me, Mama Brightton. Yeah. Me, Pew Hospital. Spice Dana, John Black. Mother. And me stay around that. Ezindako. Harriet, ate ogenda wa? Tondeka mu buzibu. Ate buzibu ki? Oyagadde kwogera naye. Cute, let me get her phone. I'm looking at phone. Okay. I'm coming. No worries. Olha balonji, mama. Olha balonji, mama. Olha balonji, mama. Bulungi. Olha yoti. Njagala ssente. Ssente. You? You or me? Okay. Go buy it. You want to eat something? Kwata muno. Kwata muno. Ojjamu essente. Yeah. Kwata guno omukono. Guteeke muno. Ojjeyo essente. Money. Yeah. Money. How much? You? Yeah, you need. Money. Yeah, you need to eat. Okanga omukazi takwagala. Kati gw'oli muzungu, kati oli osuubira omukazi oli omuddugavu asobola kwagalako ki? Era aba akwagalako ssente. You want to eat at the cafe? Harriet, jangu nnyambe. Would you like to eat here with us? You are welcome. Mama Brightton, nkuyambe. Gamba omusajja nze saagala mulumisa. Nkuta omukono ngutadde wano. Benange, he's talking too much. Can you help me? I don't know. What have you been doing? Nedda. Nze mukuta omukono. Ng'oguteeka. Ne mugamba guno omukono aguteeke muno. Never Mama Brightton. Naawe kasalayo. Nze 26 April. Omwezi ogwokuna. Nina shokula bonita kati njagala onampe ssente. Kati wajjiridde tumukuule. Kati bagamba omuzungu yakuzaala. Nani? Omukuule nani? I'm Omuzungu. Wamma.
nange mugamba ateeke wano twale twale saboze kusuubula mbasanze mweriisa Mama Brightoni olaba omuzungu bwanjaga njagalika abazungu. My chest is for my wife and only she can see me. okiwulidde agambye atya okiwulidde buzaako neighbor. Thank you for protecting me. Mama Brightoni is telling negwe lwaki kati the problem. ono alina emmotoka alinamu emmotoka Buuza n'ekirala mbuuza n'ekirala alinamu essente n'ekirala ekibuuzo kati naye kati gwe Miss Dinkins lwaki omukazi tokutte omusajja ono omuwa spice yakya alabikanga ajja kugira ajja mukozesa bulungi omuzungu Mama Brightoni gwe toyagala mubba tolina kyomwagaza toyagala mmotoka toyagala wa Mama spice Brightoni taata Brightoni omubba emirundi emeka kati mubbeko kyoli wulira nawulika yaaye muzungu kkiriza tukubbe kkiriza sisita wange Say akubbe what? kkiriza sisita wange She will help me. naye tovaako yadde ekikumi taata va ku musajja wa kale muvunulira ebyeŋŋamba Mama Brightoni genda eka omumazeeko emirembe yenna atanzwa Kale bampeeyo omutwalo. wagukoleredde kale gamba omusajja wampeeyo $1 talina ne bwebeemu talina kati genda otwale ekyombu talina you have $1 I give my money to her and she handles it. kiwuli agambye atya I trust her. sente aziwanze kati gwabba zaakuwa zobba gwe nawe n'otuwaako We are one. agambye tuli omu muli omu ani yakugambye ojje naye kati gwe tolinamu ani yakugambye ojje nze mama kitende nange abiŋŋambye nti leka wagambye ani mu kusooka negana nti naye aŋŋambye bangi bazze baŋŋamba nti olinayo omuzungu naye omuzungu gw'osibira mu nju gw'otafulumyako bweru nti munange naffe tumulabeko kati ofaaki nawe funa omuzungu owosibira mu nnyumba mugamba nkwateko kuno nange ndabe waneeno oba kati wamugjawa kigenda batugundula wamugja ku tiktok namugenda mu katale ne musuubulayo tebaliyo bagwayo mu butimba balabika gyebali gwe genda wali eri wansi mu kisenyi ogenda basanga kati akwagala nnyo nga bwe yagamba tata Brightoni kati mwebaka mwenna Mama Brightoni ogenda fulu kuba kati ebibuuzo bingi otukwasa ebbugumu waze kukyala otubuuza obukoko bwazadde obukoko bwabiise obukoko bwa kati kiwulirika kitya nga omuzungu akutte bw'atyo mu ngalo bw'ati nga gwe bakutte she just wants to just to touch Oh, yeah. ati nange mukwase muno bwoti kati owulire era omuzungu aba wanjawulo omuzungu bannange omuzungu dama nkwaseeko I don't bite. But she might. bannange spice yagenda kugwirana na looja bw'osala omugambo ogusala ku mwana wo n'omukazi ono tawena nedda akantu bannaye omuzungu akwatako n'owulira ng'obulamu bukyuka kale leeka kati wallahi nange njagala kufunayo omwe naye kati nze waliyo omuzungu asobola okunjagala n'olugambo lwolwo nedda tewali osootabula ekyalo kati gwe engeri gy'omanya oluzungu mpoona ofune omulala mpoona ofune omulala owo gyali genda nkugambye omanye wali eri kale mumpe ey'akasimu oba yaleese akasimu banaani abatuyamba ku mwana Mama Brightoni Mama nakitendo oba gwe mba mpita kuntwalira gwe muzungu good wano wokawoka good Bambi I have the best wife on the planet. agambye atya okawulidde
better for me than Mama Brightman. She's eating you, Akulisa. You love the way she's eating you. Yeah. You love the way she's eating you, Akulisa. Oyagala nyegeja Akulisa. Oh, guno mukwa. Temusoboke. Mama koma, unichapike nitafanse ko.